And I know that even boys have problems now. I know you hear people talking about, what do they call mother something? Some women who are older and they run after young men. Sugar, oh my God. Sugar mommy, why do you call them sugar even? They are evil women. So I know that this is not just for girls. This is not about girls only. Even boys have what they call sugar mummies running after them. So when if you are a young man and you see a sugar mummy running after you, just flee. Run away from that sugar mother, whatever she is, because those are the ones who bring HIV and AIDS. Leave our sugar mummies alone. Eno embeera ey'okwagala ba sugar mummy ne ba sugar daddy mu bavubuka ba Uganda ye mmwe mwagireetawo oluvannyuma lw'okumalamu abavubuka essuubi, oluvannyuma lw'okulaga abavubuka nti ne bw'onaakola oddamu togenda kusobola kugaggawala, ne bw'onaagenda n'ebitabo byo nga tolina kusindisa ani agenda okukuwa omulimu, ne bw'onaaba ofunye akalimu wadde wasoma oti ogenda kukolera mu kifakitole ng'okuba ofuna 3,000 mwalemesa minimum wage okuyita kubanga companies zonna naddala ezo eziri mu ntobazi zammwe. Mu Uganda mwosanga omuntu akolera 3,000 which is less than $1. Munna Uganda akyakolera sente ezitawera $1 emu nga tonnayogera ku kizibu. Sooka omanye ki ekyaleeta ekizibu. Golowooza nti ku mirembe egyasooka nga mmwe temunnajja obwa sugar mummy bwaliwo, obwamalaaya bwaliwo. Bino emisezi gyonna emivundu gitudde ku gavumenti yammwe oluvannyuma lw'okumalamu abavubuka essuubi. Eno generation y'abavubuka naye abavubuka mwabamalamu essuubi. Ab'ebitabo empapula zaabwe mwazookya, ab'amaanyi emikono gyabwe mwagitemako. Omuvubuka n'abeeraawo ng'anoonya mirimu naye nga yasoma. Omuvubuka n'abeeraawo ng'afunye emirimu gy'ataasoma naye ng'asasula kitono kyokka ng'ate obuvunaanyizibwa bwo bungi. Omuvubuka n'abeeraawo n'agamba nti mu kifo ky'okubba ate waliwo Nambeeguya andaga nti asobola okumpa ebirungi. Ne weesanga ng'abavubuka abato bagenze n'abakazi abakadde abatakyazaala abatakyaswana bafunira baana. Ne weesanga ng'abawala abato bagenze n'abasajja abakadde. Kubanga buli kimu mu nsi Uganda kyafuuka hadi nnyo nnyabo olwa gavumenti ya bbaawe eno. Kyafuuka ekizibu ennyo olwa gavumenti ya bbaawe eno. Olaba omuntu asobola okusurvivingira mu bubbi olw'obubi bwa gavumenti. Mbuulira sugar mummy wovaayo n'ogamba abavubuka nti sugar mummy is devil. Abavubuka bajja kulya bufiififi, tolaba nti ebirala byonna babadde babigumidde. Naye tobakwatira ku bakasitoma baabwe kubanga ate osanga ba sugar mummy be babagondezaamu ku bulamu bwabwe kubanga mwabamu opportunity egonza obulamu bwabwe nga bayita mu bye baasoma. Ani akusindise? Aba basazeewo okukola ne batabba olwedde mubaseera ssente kubanga mmwe bannannyini bikampani byonna mu Uganda. Bano be mulimba mbu bayinvesita baawa. Singa ddala babadde bayinvesita lwaki muba mulumirirwa bbo okusinga abantu be mwajja okuyinvestingamu? Abantu b'okulembera n'olaga nti tobalumirirwa osinga kulumirirwa yinvesita. Wano e Kenya wendi waliwo minimum wage. Mu Uganda mwenva lwaki temuli minimum wage? Era ddala investor oyo avaako kyokkwata omutwalo ku mukozi asookerwako mu Uganda. Investor oyo ayajja okuyinvestinga sente yajja kuyinvestinga sente oba yajja kama sente. Omuntu yajja okuyinvestinga sente asooka n'ateeka mu sente okuviira ddala ku mukozi then n'alyoka afuna sente. Naye obanga ngamba nti ekibaleeta mu Uganda okuteeka mu companies kubanga mu Uganda labor mutono. Osasula omukozi sente zonna z'oyagala kubanga gavumenti teyaprotectinga mukozi wa Uganda. Bano ba investor be bammwe mugendeyo ku nguudo ne mufuna obubangaali, ne mugendeyo ku nguudo ne mufuna obuyindi, ne mugenda ne mufuna obuchina obwalemwa n'ensi, ne mujja nga mubwambaza amasuuti mbukeeka director ka company bweti, keka director ka company bweti, naye nga mmwe bannannyini company singa abantu abo
ddala kituufu babeera nga be badirector muvaako ky'okubanyigiriza mututeerewo minimum wage buli omu asobole okukola nga addayo n'akaveera ewaka abaana baffe tuddayo kiro tubeekweka bwekwesi tugenda tusoti oyagala osange nga beebase kubanga ku makya baakutumye switi dadi bubudde ondeterayo twiti dadi nje aikikulimu dadi omupiira n'otandika soti okuddeeko osange ng'abaana beebase kubanga bye baakutumye tobirina olweyo gy'okolera okubanga toyina kavaayo abaakotogera enkulaakulana batundenye kati lwaki mwagala bashuga mami tukole ki kimwatwagaliza mwatwagaliza kufa ndwadde eziva mu bashuga mami temwatwagaliza kusaala ku baana kubanga bashuga mami tebakyazaala gavumenti yammwe yennyini sugar daddy otugambye nti sugar mami ayina kuyitibwa devil mother then n'abakozesa statement nti muzeeyi tova ku main yalibadde sitaani tova ku main kubanga erinnya muzeeyi litegeeza okujajjatta n'erinnya sugar litegeeza okuwooma oba mpa ebirungi kyentegeeza oh my girl is so sweet in that kyemba ntegeeza nti munnanga mpa byenjagala kyekimufuula sweet era n'omusajja ekimufuula sweet nti ayina byawa omuwala byayagala kakati ono ampa byayagala oŋŋambye nti wadde ng'akuwa byayagala najjira mu kifaananyi ky'obwa sweet naye ate eyo devo mwana wange gyegendereze then lwaki ono gwoga nti muzeeyi tova ku main gw'ojajjatta ye tabeera devo kubanga nze nandirowoozezza nti maama ekikozesa statement ng'eyo ti abavubuka abato muyina kwagala bawala bato bwe muba mwagala okufuna ku baana oba ku ssanyu ly'ezzadde topapa kugenda na birungi ebigenda okukuzikiriza kakati gwe nga kasa gavumenti enkulu enaasobola etya okuwa abavubuka abato bye baagala kubanga sugar mami afaanagana ne gavumenti enkulu ekikugobya omuvubuka omuto ku mukazi omukulu nti munnange ebbanga lyonna ly'omala ng'odeetinga omuntu obanga okola John Gadanga n'omuntu ffenna goolo babeera baana ng'omukozi bw'abeera nti ffenna goolo zibeera ssente bwe kibanga goolo baana ng'ate ono gw'onoonyaamu abaana mukadde takyasobola kukuwa baana kakati ate naffe goolo mu bukulembeze buba bukulembeze bulungi ziba nguudo nnungi biba byanjigiriza birungi kubanga ebyenjigiriza bye bituddeko Uganda ey'enkya biba bya bujjanjabi birungi kubanga eby'obujjanjabi bye bituddeko Uganda ey'enkya ziba nguudo nnungi kubanga sisobola kutuuka mu ddwaliro nga sikozesezza luguudo ziba nguudo nnungi kubanga sisobola kutuusa mwana ku ssomero nga sikozesezza luguudo biba byanfuna birungi kubanga sisobola kuweerera mwana nga siise mu byanfuna biba byanfuna birungi kubanga mu Uganda weetu sisobola kwejjanjaba nga sikozesezza byanfuna kakati we kibanga goolo gavumenti nnungi nga nze omuvubuka gavumenti eyo nga yaggwamu abaana oba nga ŋŋumba nnyo nga teyina kalungi konna kesobola kusaavinga muvubuka wadde ng'ejjira mu kifaananyi eky'omuntu azza okusaavinga obulungi omuvubuka but in actual sense tewali ngeri yonna gavumenti nkulu gyesobola kusaavinga generation y'abavubuka ng'era sugar mami bw'atasobola kusaavinga muvubuka na mwana then kati ennyanja etabanguse ensuuza omukadde wange nange nkusuuze gavumenti yo mujja mwogera nnyo ku bakasitoma baffe abalungi abo nsuuze omukadde wange nange nkusuuze gavumenti yo then tutereze kubanga omukadde wange ono ekimuwanirizzaawo ye gavumenti yembi etanteereddeewo mwaganya nga nze omuvubuka okubaako ne kenneekolera etanteereddeewo mwaganya nga nze omuvubuka okusobola okwekulaakulanya nankulummandwa zze anenye bashuga mami kyokka ng'ate ye gavumenti mwaweererezanga first lady mwaweererezanga minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza yo yennyini sugar daddy ewabaadija nnamyalo obusente ne bajja nga baasama muzeeyi tova ku main muzeeyi tova ku main ekigambo muzeeyi tova ku main tekirina njawulo na sugar daddy tekirina njawulo na sugar mami ekigambo sugar mami okijjeyo bulungi nti kuba kwenyo yaba devil mami muzeeyi tova ku main oyo tabeera devil toli mu tutembeeza kazambi baadija nnamyalo tebali mu tutembeeza devil
va ku bakasitoma baffe, va ku bantu baffe, oba osanga be bakyabawaniridde nako abavubuka bonna obutaggweera mu bubbi. Sigambye nti mpagira abavubuka abato okwagala abakazi abakulu, naye abavubuka abato bwe kiba nga kibaluma okwagala abakazi abakulu, gavumenti eno kyekizibu kyammwe mugijjeewo. Mweddiza abaana abakyalina amatutu, mweddiza abaana abakyasobola okubazaalira abaana. Ekizibu kyammwe si bashuga mami, ekizibu kyammwe kwe muti okutudde bashuga mami abavubuka basoma abo be mulaba abaagala bashuga mami. N'abamu batuusa okuddukira mu bisiyaga lwakuba mu opportunities. Ate ng'obulango bw'ebisiyaga mu bukuba buli bujingo bwayogera mbu avuma ebisiyaga asayininga out ng'akugamba balina ssente nnyingi abasiyansi. Ebisiyaga bitudde ku bad governance. Abavubuka okwagala abakazi abakulu n'abawala okusuula abavubuka abato ne bagenda n'abasajja abakadde ne weesanga ng'omuwala afuuse nnamwandu ku myaka 26 mbu lwaki? Anti yali yafumbirwa omusajja omukadde Haji Abbas, Mwami Mikairi, Mwami Nswa, Mwami Dodoviko Ngubiri, kubanga mubalemesezza okufuna opportunities. Mubalemesezza okunuuna ku Joyce w'ensi yaabwe. Omwana gw'omye emmere omusanga mu pipa ate tomukuba kubanga gwamumye emmere. Bano bashuga mama tubatwale nti ze pipa. Epipa za kasasiro naye nga mulimu emmere. Njala ennuma, there is no any other option. Kujjako okukka epipa nzijjemu ekitole ky'ettooke kye baasudde ndye kubanga nfa. Naye nga lwaki ngenda mu pipa bannyimye emmere. Kakati bano bashuga mama be babeera pipa. Lwaki abaana abato abalenzi bagenda ne balya mu pipa? Mwaba mmemmere maama, mwaba mmemmere. Opportunities zaabwe zonna muzirinnyeemu. Abakadde mulemedde mu bifo by'abavubuka, abakadde mulemedde mu waazi ey'abavubuka. Kyali baddokke okugiremeramu nga mumanyi abavubuka, naye ate temumanyi bavubuka, temusobola kukulaakulanya abavubuka, n'abavubuka bye beetaaga temubyagala. Omukazi agaanye nti bashuga mami bazikiriza buzikiriza, naye ate ne gavumenti tugiraba eri ku bavubuka esanyawo, eri ku bavubuka esiba, eri ku bavubuka ebabuzaawo, eri ku bavubuka ebawaŋŋangusa. I rather go with the sugar mama than your government. Ngenda ne sugar mama ne sigenda na government. Era ba sugar mama yonna gye muli mwekolemu association mufunye omujjonkezi. Waliwo atandise okubajjonkera, waliwo atandise okwagala okubatusubya, kyokka ng'ate yessimu etegefu kuvaawo. Naffe twekulaakulanye tusobole okwewa bye twetaaga mu muboole. Bashuga mama mu muboole abagamba katya amanyi bwe muyambye ekonome ya Uganda, amanyi bwe mu contributing abavubuka ne batagenda mu bubbi, amanyi contribution yammwe eri abavubuka obutagenda mu bubbi. Bibi bisiŋŋana. Okwebaka ku nnyoko weebakamu ku nnyazaalawo, n'okubba weebakamu ku sugar mami, n'ogenda okukolera abasajja ab'entuuyo ne zikukka ne bamala ne bakuwa 3,000 which is less than $1. Oyina obuvunaanyizibwa, genda ewa sugar mami. Gojja otuwabule ku by'obwa sugar mami nga ne gavumenti yammwe yennyini yawa sugar mami na sugar daddy. Ejjanga ennyambi ng'era bw'ogambye nti omukyalo n'ekimuyisa sugar ajjanga omuyambi naye ng'ate abaddevo kubanga aba agenda kuzikiriza. Ne gavumenti yammwe eyo mwoweerereza nga first lady era minisita w'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza yeefuula omuyambi. Era mu manifesto yaayo mulimu ebitugattako oba ebituyamba ng'abavubuka singa biba biteekeddwa mu nkola. Naye olumala okujja ng'etwerabira ggwe wennyini kamwa koogera. Kwatugaana okwagala ba sugar mami, agaana abaana ab'obuwala okwagala ba sugar daddy. Wabasuubiza abo abaana ab'obuwala ogenda bba pads ku ssomero. Wasuubiza abaana abo nti ogenda bba pads ku ssomero buli mwana ow'obuwala. Nakati abamu bwe baba bagenda mu nsonga zaabwe ez'ekyawe beekoona akagere beesiba byayi bapakira bigoyegoye bye wabasuubiza tewabibawa ba sugar daddy ate bo babibawa eno mu bukulu gye batuuse. Nojja n'oga ngenda bbawa amata ku ssomero, buli mwana alina okunywa amata ku ssomero, buli mwana waaba alina okunywa amata ku ssomero.
kaŋŋambe essomero lirimu abaana 10 kitegeeza omulenzi n'omuwala bonna balina okunywa amata naye gwe nsuubiza amata ku ssomero okwo kuliko abaana abalenzi 5 kuliko abaana ab'obuwala 5 naye ku baana bano ab'obuwala 5 kuliko 2 byokka ebituuse okwekoona akagere walema okubirabirira ate onsuubiza ekirala eky'essomero eddamba onsuubiza ekirala eky'essomero eddamba nze ngenda ne suga mami ne sigenda na bigambo byoba naawe ng'omuntu va ku bantu baffe baviireko ddala toddamu kubeeteekako toddamu kubeegonnomeka era bwe baba babi lwa nsonga g'otulemeddemu ne bbaawo mulemedde mu generation yaffe njagala ennyanja etabanguke buli omu ng'ali mu kusuulayo kaguguke suulayo suga mami nga nayo weesuulayo kubanga mwenna mubeera bizibu naye nze oyagala okutikkula ekizibu kwekyoga nti kigenda kunsaanyaawo naye nga kyekyampadde ekyeggulo gwe ekizibu ekyambuza ekyeggulo okuva edda oyagala osigalawo mbwera kkubire mu ngalo vaawo obwa suga mami bujja kuvaawo mu Uganda gamba baloowo ave mu generation y'abavubuka kubanga ye gwe muti okutudde ebizibu bya Uganda n'abavubuka abato okutuuka okwebereka ku bannyaabwe abataabazaalire na kubazaalira katugambe suga mami ye takyazaala mmwe gavumenti yammwe ekyazaala gavumenti yammwe ekyayina omwana gweyinza okugatta mu kika gweyinza okugatta mu famire nti ezadde gavumenti yammwe kakati eringa embizzi esika busisi erya buli etwala butwazi tekyazaala erya buki erya buli ne byeyasangawo eri byeyazaala naye ne byeyasangawo ebirya buli otugaana basuga mami naye nga ffe abavubuka abaasoma abavubuka abakozi mutumye opportunities muziwadde bayimbi abadongo n'ab'ekitenzi abagwiriddwa kasasiro ne mutuuka okulaba nga ssente ezibasaanidde miliyoni 2 zokka seeze Kenya kuba miliyoni 2 z'e Kenya zirimu eza Uganda 6 seeze Kenya zenjogerako era seeza dola zenjogerako njogera ku miliyoni 2 eza Uganda ze balabye okuliyirira abantu b'omu kitenzi so kubawaayo naye okuliyirira abantu b'omu kitenzi bakenzo ne babakwatira obuwumbi 3 bo ne babawa ne babategekera ng'ebivulu ku Sereni Street Semutundwe ne banywa omwenge ne balya embizzi n'okwegadanga ne beegadanga okwegadanga n'okunywa omwenge n'okulya embizzi emutundwa awo ye baana baliwo bapromoters n'obawa abayimbi n'obawa ne batiktokers n'obawa ng'olaba abantu b'ekiteezi abaafunye ekizibu ekinene ennyo ekyatuuse n'okugobya director wa KCCA Dorothy Kisaka bo bawadde miliyoni 2 Museveni bwe yagoba Dorothy Kisaka nafune okwesiima ne ngamba olaba Museveni agobye Dorothy Kisaka olw'ekizibu kino nga y'ensonga gy'awadde mugobezza abantu b'omu kitenzi buli famire eyinza okufunayo bambi obukadde ameka 2 tewali muwendo gwa ssente gukomyawo baafa naye ate omuwendo gw'essente gusobola okukozesebwa ng'omuggo kuona abadde takyasobola kutambula ne yeesimba waakiri ne yeekululanga mpola mpola y'ensonga lwaki afiiriddwa tumuwa amabugo tekitegeeza nti tugula bulamu bwono eyagenze oba amabugo gano ge tumuwadde g'amaanyi okusinga obulamu bwono eyagenze naye tuba tumugumya nti tuli wamu naawe ddala gavumenti abantu abagwiriddwa ettaka abantu abafiiriddwa ebibanja abantu abafiiriddwa abantu baabwe abantu abakyatambulira ku miggo nga baliko obulemu ebagambye mwemba waddeyo miliyoni 2 zokka Kenzo n'abayimbi ne babakwatira obuwumbyaga n'owulira nti Sale awadde TikTok omweyambuzi obukadde 5 n'owulira nti gundi bamuwadde bweziti ebivulu ebitegekebwa mu Uganda tebikyategekebwa nga babaze mmwe bantu kyovola abapromota tebakyefiirayo kulanga nnyo n'abayimbi tebakyefiirayo nnyo kugenda ku mpewo okutambuza ebivulu kuba ekivulu kigenda okujja nga promota n'omuyimbi basasuddwa Sale
nga basasuddwa General Salim Saleh ab'amasanyu mubafaako ebyamasanyu mubiteeka ku mwanjo ebintu ebigatta ku Uganda eyawamu mwabyerabira kyova olaba n'omwenge gwa bbeeyi nnyo gwa layisi nnyo mu nsi yammwe n'okusinga sukaali alina okubeera muli maka ag'omusiraamu ag'omukrisitu kagabe gamwavu atya asookerwako kubanga omwana omuto tojja muga nti ddadi talina ssente mwana wange leero togenda kunywa caayi kireeza sukaali alina okubeera mu buli maka omwenge si katala nti gulina okubeera mu buli maka abatamiivu ne babagamba mmwe mweyagale basic needs zammwe zo ne baziba ma ne bagamba ebyetaaga ebisookerwako byo birina kubeera bya bbeeyi kyokka ate gwayagala okusanyukako ebbaala nzigule omwenge gwa layisi agula sukaali mu kifo ky'okugula sukaali ziguleemu omwenge ze sukaali ziganye okuwera genda ozinywemu omwenge enkola y'abasajja gye bali bwe batyo eza sukaali bwe ziba ziganye okuwera oba ezakiro bwe ziba ziganye okuwera genda ozinywe omwenge abaana bali mu kukukabira mbu baagala sukaali wa 14 biya wa 25 genda onywe omwenge Kenya wempangaalira wano ebintu ebitambuza obulamu bwa bulijjo bya layisi era bw'oba ojjukira juzi omwaka oguwedde ne guno gwennyini gwe tulimu ekibonyabonya luto kukwata kawunga kubanga wano Kenya buli maka mulina okubaamu akawunga omwenge gwa layisi omwenge gwa bbeeyi wano kubanga gwakwejaaka era eccupa y'omwenge wano esookerwako ya mutwalo gw'e Uganda kyokka ate sukaali taweza yadde 2,000 ez'e Uganda kubanga mu buli maka sukaali alina okubeeramu mwe birina okubeera mu buli maka oba basic needs zaffe ze museera ab'amasanyu bo ne mubaggulira oluggi kyova olaba abayimbi mubawa ate ne mutuuka okulirira abantu ne mamiliyoni 2 n'owulira nawulirako guluneedi oyo ng'agamba Mukenzo yampaddeko 5 million zokka ku ssente ze yafunye nenzimukasukira nti nenzigabagaba mu bufunze y'omuyimbi n'okumuwa 5 million kiba kivumo ow'omu kitenzi omulema atambulira ku muggo ow'omu kitenzi yafiiriddwa abaana be ow'omu kitenzi atakyalina waasula ogambye yo oyina kumuwa 2 million kyokka nga y'omuyimbi bw'afuna 2 million kibeera kivumo mutujoze nnyo disaster eyatuuka okugobya Dorothy Kisaka ate n'ogirirako 2 million then Kisaka wagoba wakinga naawe teyakukanga kuba nalowooza okugoba kwa Kisaka kutegeeza nti gavumenti etegedde nti gugisinze eririra abantu ate lisi zine 2 mwaligambye nti tubawaddeyo naye ono nabbanja alinga ekidomolera azze n'abagamba zeezo ssente gavumenti zeebaliiridde mujoze nnyo bannayuganda basajja mmwe mulabanga naawe ekitenzi temusobola buli alinawo poloti kumuwaawo ssente wakiri 10 million ng'ate yafiiriddwa kuba mwagala kuzimbawo naye poloti mugenda zigula 2 million wakati muzigula 2 million singa mwatugambirawo muveewo naye mwajja mutadde ebibomu mu kasasiro n'abaana baffe ne mubatta emirambo ne zipoloti mubiguze 2 million zokka enkya Nankulumandwa najja. Leave sugar mummies alone. Those are devils. Babeere ba devil okusinga gwe. Sugar mummy abeere devil okusinga gwe Janet Kata. Oba okusinga bbaawo awo mu kiteezi. Waliwo bashuga mami abagenda tuyambira ku bavubuka baawo babatereereza obulamu bakkakkane mu bwe mwayonoonye ani abaddevu mwe baddevu abawedde emirimu kati baabo bakatongoza akakiiko akalwanyisa enguzi simanya State House Anti-Corruption Biki Unit. Ate eno Museveni ali mu kusonyiwa abaagirya John Muhanguzi Kashaka ne Henry Bamutura ate bo babasonyi. Kati twebuuza mwagala kutandika bupya nga bali b'enguzi bonna mubasonyiye tutandike bupya olw'okubanga bali baana beewammwe
Choyagala okutandika already kibadde kiina be kyakutte oba be kyakwata. Ate lwaki bo basumulula badde mu society ate ng'oli mu kulwanyisa nguzi abalala oba encouraging oti abagirya oba tebagirya. Oli mu kupromotinga nguzi oba oli mu kulwanyisa nguzi. Era bano abali mu positions eziri enguzi ng'oli yali obuwumbi n'obuwumbi n'aba muleke kasita yabba agenda bikolera mu Uganda agenda zivestiga mu Uganda abba muleke njagala nnyo bamuleke ng'asoose kusesema. Oyo Henry bye yagula mu nguzi gye yalya gavumenti ebiboye oba John bye yagula mu nguzi gye yalya gavumenti ebadde emaze okubibowa. Mubuzaabuzaani mwewuddiisa oba muwuddiisa. Kati wuuyo nankulu ali kuba sugar mami baffe avuma. Sugar mami omwepimako gwe. Sugar mami babakuumidde n'abavubuka ne batabeera babbi. Sugar mami babayambye ne ku bavubuka ne bataloma nnyo gavumenti yammwe. Booliko b'omanyira abavubuka be mwayonoonera future. Bano abavubuka okugenda okuwalampa emyera mannya egyo. Lwansonga nti mwaba mu opportunities. Usanga omuvubuka ng'obwavu bumuwalampisizza omuyindu. Ewuyo atudde. Yeeyita maama w'eggwanga. Nga n'abaana b'eggwanga be yasuubiza pads yazibamma. N'ava ku pads ate n'abasuubiza amata ag'okukola mu bonna. Abalenzi n'abawala. Naye nga ne mu bawala mu pads bawala bamu abaali bajja okufuna kubanga batono abaali batuuse mu kiseera ky'okwekoona akagere. Kyakulema otutuukiriza tewali kye mutusuubiza ne mutuwa. Ffe tukolera mafaaya mu bikampani byammwe ffe abasazeewo okugenda tukole tuuya n'entuuyo n'obukongovule mutuwa 3,000. Waliwo awo ekikampani emutundwa embu Roadmaster. Roadmaster mulimu abakozi ab'3,000. Waliwo ebyo ebikampuni simanya lihamu byabwe bikozesa abaana ku 3,000 lunaku lulamba. Biri mu ntobazi n'ekyokulala. Kati gwe mbuulira okukolera 3,000 n'okugenda okugogombola ani sugar mami obumuli. Bwe bw'obeera nze okola ki? Empisa ez'omuddugavu zifiiridde nnyo mu bwavu bwe mutadde mu bannayuganda. Ennono entuufu ey'omuddugavu efiiridde nnyo mu bwavu bwe mutadde mu bannayuganda. Kyova olaba kaakati n'okulya ebisiyaga kwetobeekereza mu mayisa gaffe ne mujja. Tweseza bisiyaga bbeero ebisiyaga tubiweze mu Uganda. Mwe muyina okwewera. Kubanga ojja kwesanga nannyini bisiyaga ate yalabirira gavumenti yo tonnayiga kwerabirira ate oyagala abakuwa obuyambi okukuwa amateeka. Neweewola eweetaagisa newateetaagisa neweewola eweetaagisa newateetaagisa walisose neweebuuza onampola bwe mba sinnazzaayo lwaki annyongera. Gwe kyo tokyebuuza. Gwe boowola bwe baba tebannazza obongera. Naye gwe gye weewola oba tonnatandika na kusasulako ku looni yasooka nga bakwogera golooza bapromotinga ki? Poliisi yo yennyini esasulwa bo. Nga temunnavaawo nga mmwe omuti okutudde ebisiyaga. Tewali kigenda kuterera mu Uganda kubanga aliwo omuyimbi yagamba ti oli buli lwakufuula beega ajja ne mu maka ago n'akukozesa amateeka. Mayisa amabi amavundu gali ku muti oguyitibwa gavumenti ya Museveni ey'abaloowo. Ojje osomese ffe empisa. Osomese ffe empisa. Abaana ab'obuwate bakyayagala kutuula mu bufumbo n'abavubuka ababwe be baagala. Abaamwagala nga tebagenda kulya mukwano. Omuvubuka buli lwava ku mulimu amugaasifunye. Niwesanga agenzi yeefumbiddwa Mwami Dodoviiko Ngubiri oba ayina eyalubanga. Omusiize endwadde oli n'amala n'afa ne kano kannyabo wayita emyaka 2 gyokka ne kafa akaali kabaze ebyobugagga ne kafiirwa obulamu. Mwajjawo opportunities n'abavubuka abato okubeera mu mukwano n'abakyala be baagala. N'abawala abato okubeera mu mukwano n'abavubuka be baagala. Kati buli omu anoonya green pasture. Weeri wagenda edda abalunzi bedda abalaalo bo batambulanga butambuzi we basanga omuddo we basimba amakanda bwe guggwawo ne banoonya ewalala. Embeera eriwo kati mu Uganda.
Vako bashuga mami gwe. Tomanyina busungu atenze kati bwondeese gwe. Nali nakwesonyiwa okwogerako. Vako bashuga mami. Be babayambye ku bavubuka beewammwe. Otherwise nyanja etabanguse musuuleyo ebyammwe. Naffe we tusuulayo ebyaffe. Neffe mwagala tusuuza ebyaffe ng'ate mmwe ekizibu ekyatuleetera okwagala bino temwagala kuvaawo. Vako bashuga mami nnyiizizza nnyo. Omutima gumpalana mpulira bubi. Kimutya bashuga mami.